Wano Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine watuusizza General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye teri yasuubirayo anti World Bank ICC entebe kigenda kutokota anti Banayuganda bagamba okwekalakaasa ekkubo era okujja gavumenti ya Museveni ate nga kkooti y'ensi yonna ebikkiriza amateeka g'ensi yonna gabikkiriza banka y'ensi yonna ebikkiriza n'amateeka ga Uganda gakikkiriza ate no Banayuganda bagamba struggle wetuuse Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine wagituusizza wenyini obadde balinze bulijjo kati no zigenda kudda okunywa nga bakola ekyo ekisaanidde okulaba nga bafuna omukulembeze mu ntebe agwanidde okutuula mu Socio-political Kaguta Museveni. Mununula obwongo bwamwe munaba temunaba kununula bwongo bwamwe temuddamu kunyumya ku kigambo kya kununula bwanga tugenda kuba tetugenda kusobola dinunula kasita obwongo bwo gwe bukulema okulibaletinga n'ogamba nti kati nabutaasa tebukyagenda mu kuzanyirwamu na kuyiwamu kasasiro buli ajja. Icho mukitegero okuva olwaleero bwe mwagala okwogera kununula eggwanga mwogere kununula eggwanga naye nga kino ekisookerwako musoose kifuna. Revolution bulijjo magamba eggwana reconciliation mu reconciliation buli muntu yenna agenda ku ntandalo ya reconciliation. Ebigambo by'okulembeza n'ebikolwa byo by'okulembeza bye bigenda okusinziirwako nabo wako olumu ekyokulabirako ne mbagamba abantu abamanyi ensinze eyaffe ey'ekinnansi omuntu ng'agenda okuyingira mu ssinzizo oba mu ssabo nga bwe mwagala oddiyita waliwo kye bayita ekyogo mwe basooka okubayisa nga babanaasa. It depends oli ekyogo kye yakitegeka atya eri abakansirako obukansizi ne muyingira eri abanaaliza ddala. Ffe mu busiraamu bw'oba ogenda mu swala tusooka kutawaaza ne tufuna udhu n'oyingira gye basabira ng'oli muyonjo. Abayingira eddiini y'obukristaayo bonna esakalamento libasookerako libeera ly'abatisimu musooka kunaazibwa ne mubatizibwa ekitegeeza nti oyingidde mu bwakabaka bwa Katonda. Ne mu Uganda empya gye twogerako muteekeddwa okukimanya tetugenda giyingira tewaliwo omuntu n'ogwo agenda kugiyingira era tewali yagituuseemu. Waliwo we tulina okusooka okuyita okunaaba okuyisibwako amazzi oba okuyisibwa mu kyogo ekitukkiriza okuyingira mu Uganda empya nga tuli batukuvu ngera tuli bayonjo. Tunaazibwako bino bye tukulembeza okukola olwaleero. Akyagala kitegeere eyeebuzaabuza weebuzeebuze. Eno siteegi gye tulimu mu revolution tekyali mu kunyumirwa. And stop taking Ugandans for granted. Weeks bbiri emabega nabagambako mukwatagane ne speed revolution gyetambulirako. Ne mbagamba turn up y'abantu gye mulabye mu byalo eyogera eddoboozi eryogera gye tuli abasigadde ngetulaga baganda bange muzuukuke eddoboozi lya revolution liri muzuukuke revolution etambula edda mu direction eno. Bwe muba mukyasuubira nga mukyalowooza nti Bannayuganda bagenda kusigala ng'obwongo bwabwe buddamu okuzanyirwako nga bwe kibadde emabega. Baganda bange kye nabagamba nti mugenda kuba surprised ku revolution eno mugenda kisisinkana. Ekirala kye nabagamba mutye nnyo okulwanirira okwenunula naye nga bwe munaamala okukwata obuyinza ate mugenda kunoonya genuine political asylum nga mumaze okwenunula kubanga kino kye tukola kyakununula Uganda eyo Uganda yeeyogera si ffe tukaaba ng'abantu ffe tuli bugundi ffe tuli bubonero experiences zaffe bubonero naye nnyaffe Uganda yanyigirizibwa era yayagala okweddabulula
naye bwana amala okweddaabulula atya nnyo okumaliriza Uganda okweddaabulula ng'ogenda kufuuka munonyi wa bubuddamu odduka Uganda gy'obadde olwanirira. Kubanga ekyo kirinze buli muntu. Era nkukakasa nti tewaliiwo omuntu n'ogu Munnayuganda ng'agamba nti nze nejjeeredde, oyo taliiwo. Bw'oba oyagala okwejjeerera, noonya omulamwa kwe tutambulira ogutunuulire. We cannot preach to be people advocating for the liberty of the people, and then you find us putting our efforts mu bintu ebizza Bannayuganda mu mbeera eyo. Nabagamba Museveni anoonya kalembereza ekintu kyonna ekiweweeza abantu kimubayingira time, because to him abala Uganda ku nkomerero ye Museveni ekintu kyonna ekimutwalirizaako mpaka waliso omukago ogw'enkomerero ekyo kimumala. Kyova olaba nabagamba mwenna abawooza simanya Museveni apulaningira mwana we. Museveni talina muntu n'ogu gw'alina mu pulaani. Talinayo muntu n'ogu gw'ayagala nti gundi gwembalira beera bwe tulina abakiti omwana wa gundi abeere gundi nange wange agire. Ebyo tabirina. Museveni only counts for himself. Ye muntu akyasinza okuba selfish mu nsi gwe nalindabye. Mwe bino bye mumulowooleza si byalowooza, y'ensonga lwaki asobola obbazannyira ku bwongo. You always think alowooza kiri era mumuteekeramu ebifaananyi ebirala naye ye ekifaananyi kye kinene kikoma ku ye. Bipulogulaamu bye mulaba yateeka mu bantu byali byakubawuddiisa kubeebasa babeerewo nga tebamutawanya balowooza abalowooleza, naye talina muntu gwe yali alowooleza era talina. Kati essaawa ya leero baganda bange, mwegendereze ebigambo bye mukozesa, mwegendereze ebikolwa bye mugendamu. Ekintu kyonna kyonna ekyebasa obwongo bwa Bannayuganda n'ekintu ky'okulowoozesa Bannayuganda nti buli ddakiika bagenda kulowoolezanga mu busente. Gundi abawaddeyo akasente, gundi amaze obbasomya nti kati baweeyo ku ssente, baleetere ku ssente, baleetere ku ssente. Nabagamba tetusobola kugamba nti tulwanyisa Nakyemalira. Twagala kusiguukulula nsigo ya Nakyemalira naye nga ffe abagifukirira. Bannayuganda okutuuka ku ssalino okufuuka ng'abantu abatategeera ffenna. Kyava ku Museveni kutukkirizisa nti buli kimu tukirowoolezemu ssente. Bakadde baffe ne bakigula n'abantu abasinga tukuliddemu eyo embeera nga tulowooza buli kintu bateekeddwa kuwa ssente. Buli kimu. Abantu baffe abasinga obungi obwongo bwabwe olw'okuba bulowooleza ku ssente buli ddakiika bw'alengera omuntu oyo kati akola kino kubanga abala ssente zino. Some of you are so naive. Muyina n'emiwendo gya ssente omuntu bw'ajoogera ng'ennaku ekwata nga oba mulowooza ziba tezisobola kuggwawo. That is why mugenda maaso n'okwekola ebintu eby'ekisiru ebitasaana. Ugandans should not be taken for granted. Because at this moment, nyaffe Uganda natural ayina engeri ja stimulating abantu be. Ayina engeri gyagenda gy'abanaaza abatukuza. Naye gojja kubeera mu mbeera ng'oli mu comfort zone yo ng'olowooza nakimala nakikuba kyenjagala kyenja okubakozesa. Today batwisting engamba zeeno, lulimba twisting engamba zeeri. Today mbazeeno, lulimba zeeri. And you Ugandans yourselves, namwe muzuukuke. Mulekerawo kubeera fooled always. Mulekerawo. Or else tujja kubeera mu kujoogebwa buli ddakiika, because you cannot tell. Nabagamba weesige gwe wekka wekka. Temwesiganga bantu. Tomanyi ddi muntu lwakyuka. Ate ffe twakuliramu eno embeera. Abannange kale gwe gundi engeri gy'oli waffe kino teriyo. Omuntu omulamu tali ansowera. Muzuukuke mulekerawo okwebuzaabuza. If someone comes out n'abalaga obubonero obw'okubasiriwaza, mukimanye teriyo omuntu azannya muzannyo gwa kubasiriwaza okujjako ng'akolera Nakyemalira. Kubanga Nakyemalira ye beneficiary w'okusiriwazibwa kw'abantu.
Oli ajja kujja buli dakika yefuula abakabirira bannangeera twanywa Museveni otukoze bubi n'amuvuma naye nga bw'amaliriza byakola biyamba Museveni kusigala nga asigaddewo. Ekyo nakibagamba Museveni asobola okukkiriza omuvuma ekyakyafodinga takinaako buzibu yene bw'omuvuma fwaziro nga aza asigaddewo ali ekyo kimumala. Kati kiri gye tuli nga ffe Bannayuganda okulaba ebintu bino n'okutegeera bwe bikola naye tetugenda kubiraba okujjako nga tununudde obwongo bwaffe n'ogamba nti obwongo bwange mbutaddeko akasengejja teri kyembuteekamu okujjako nga kimaze okuyita mu kasengejja kano. Mutandika okugoberera ebintu mubyetegereze. Ekirala macha zitunoonya content ffenna baganda bange wadde tunoonya content. I don't know ebintu ebimu abantu muba mwakabiyingira buyingizi but before you come out ojja kukola ekintu ojja kukola video yo erabwa abantu bangi because abantu banoonya nnyo ebyo ebinyuma obunyumi naye mu kiseera kino tuteekeddwa kuwa abantu bigenda kubagasa biyamba. You cannot come out and complain about Uganda but na Uganda abaganda kubanga because olwaleero omuntu yenna kati emyaka giri 3 nga bwovaayo nobanga content wo gwokoze somehow somewhere ayina engeri gyalumbamu obwakabaka bwa Buganda oba government y'emmengo ajja kutambula abantu yeyo modi gye batambuliddemu. Kyovola nti n'obubonero obubaweereddwa obulaga obwenkukunala nti ekintu gundi bibadde bitambula mu bukyamu babubuuka ne basigala nga bakyagula bino because mu bwongo basetingamu kiri nti buli avuma mmenga aba ku kituufu buli awalamba mmenga aba ku kituufu. Then you expect them to lower themselves. Abaganda mubasuubira bekakkanye nga buli ayogera byayogera ebyekisiru bye baanukula bavengayo buli dakika gundi otugamba otya boti kakati I've seen comrade wa form aina video gyakoze gyendabye nungi eyogera bulungi nnyo naye ansa ya comrade oyo mu byabadde ayogera eri mu bibye byennyini bye yeeyogeredde. Introduction you complain about abaganda mufuse bakyesirikidde musirise nnyo bavayo batale boogera ne babavuruga koni BS Gashumba gwenyini nonyonyola Gashumba ndi yasoka neeyita Omunyarwanda neeyita omuvandimwe neeyita Omupakisitani neeyita omuki ekitegeeza ali inconsistent amaze n'okuwa akabonero akenkukunala akategeeza nti taliimu nsa byayogera bya kisiru tabitegeera. One of the most controversial people nalindabye but mu social life ali ku social media ali out in the public he exposing obusiru n'obutategeera and you people expect bajjajjaffe you expect obwakabaka bwaffe. Gashumba naye bwe yayogedde nabo bukere ku bacha mu bye n'ekiwandiiko kale Gashumba ogamba otya nti buli mugundi abeera mu Nyolo buli mugundi abeera mu Nyarwanda buli is it worth it? Mwe mwino obudde obw'okumala gaanukula buli muntu n'atali worth it kwanukula ne mumwanukula and you expect to drag the whole kingdom obwakabaka bwaffe n'ennono yaffe tugidragging ebintu ebyekisiru nti naye bo batandika okwanukula abagwagwa. You people should wake up. What the mwagala content? Yes. Nimu tuyambe. I've been trying myself, but then nagezeza kono kunonye dagaleli sobolo kumanaging hanga nebe kubera ku social media. But the more we keep quiet, the more things come up. Ngabyo nabyongera tuteka mumberanzi. You people should wake up. At least neno treke je mulabyeko yandi badde bazukusiza. It is not a must that you should always come out and speak. Please. Tukumeke ekyo. Ni tulwanagana nabano abantu abali ku ground babalaga bazukuse batandise okutegeera. Mwe muliye wano mu explaining bye boogedde. Ekirala. Ino stage je twatuusemu baganda bange. Si yakuddawo tutandike kwenyonyolako banaye twayogedde kino mu bukyamu. No. Mumumbuli
muwulire Museveni lwe yali akedde ku makya n'abeetondera ku byabakola. Just look at that. Omusajja concentrate nze amanye nti nze amaanyi gange ngatadde wano eno force nina giteekako kino. Ne bwe mugenda ne olaba bakubira mu maaso g'akakiiko kaddembe ly'abuntu. N'amaliriza n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako n'akagoba. Mumalirivu mu byakola. Naye ate mwe balwana nammwe temumanyi na kumanya nti bwe mumukwata awantu n'alaja ate mutandika kwetonda. Mwetondera ki? How many times have we urged our friends from those countries, the Western region? Temweteka kurwana lutalo lwa Museveni si lwammwe. Mwaberimbikamu because itaina support. Twabatemera omuwendo gwabwe benkana ki? Yesonga lwaki balina kuzanyira mmwe ku bwongo mwe babatandinge mutandika okubalwanira olutalo olwabwe naye nga mmwe mufiirwa mu lwo. Because mugenza ate mwewunye nti abantu ku ground bo bakitegeera. Mugenze mu West gye babagamba nti tebabakkiririzaamu, they turn up in big numbers. Ate nga Katonda yabawa ekisookerwako. Mutabani wa Museveni yasookayo ne bagaana okuvaayo. Mwe muzzeeyo ate nga ataddeko ne ssente, atambulizaako ne ssente. Ne bagaana okuvaayo. Mwe ne mujja nga temutaddeemu ne bajja and you still go back and plead. Ku bantu abatono abatawera wadde miliyoni 5. You people should wake up. Tuzukuke muvena mu by'okwemoolamoola. Kati buli omu n'avaayo buli ekijja kye mwagala. How do you pretend to be a person ategedde ate nga n'ebitali byamakulu era gw'obifulumya? Babagambye tunoonya ngeri gye tukwata mu bwongo bw'abantu babaleetedde battle. Then you find someone, a comrade agamba nti afaayo nnyo ku ggwanga okwenonola enkya nga yadiscussinga ne battle. You don't have to be relevant mu buli kintu. Luno tuli mu lutalo and before you know nti tuli mu lutalo ne mukirealizinga tugenda kubeera mwene embeera paka. Kwatu kyalina abantu abalowooza mmwe baganda baffe abatugoberera mukyalowooza nti ffe tuteekeddwa bategeerera. Bwe tutayogera kintu musirika busirisi. Bwe tutakola mulimu buli kintu kyonna ekitalina makulu nga n'ebyamakulu ate weewunya ebyamakulu bye musinga okuwa attention entono. Ebintu ebitalina makulu bye musinga okuwa attention entono. So nze kujja ko nga tulwanye ne tuyambibwa buyambibwa Katonda n'atusaasira. One mwemwe namwenda buli omu n'osooka onunula obwongo bwo kwe nunula obwongo bwo bucontrolling tobukkiriza kabeere nze kabeere ani okuba nti yalina okutegeerera weetegeerere. Yes man. Hello. Yes sir. Bambi webale kukola program ennungi ngo tuzuukusa. Nagezezaako naddojewala kuva ennaku kati ziringezi nyanga njewala nandewala social media lwaki lwa busungu naye mpulidde nga tekintusitidde kubanga ngezo zokukira ku video ate endala engamba naye eno katwavaayo dda. Okay. Video bwe tutakkiriza ffe ebintu bye tusomye kuba nti mu mitima tuwicapitalizingako tubitereeze tubitereke tugenda kubeera mu eyo embeera eva. Yes man. Nze ekineewuunyisa n'abantu bomanyi nti no bali mu struggle balinga abatali mu struggle basically stages zonna ze wasomesa ne wajja symbols eza struggle level gye tutuuseeko abantu bakulaga nti no si we bali. Juzi neewuunya waliwo kibata ekyaliwo neewuunya okay ndowooza n'omukulembeze ku luno ngenda mukubiramu naye ate yayina kodi gye yaweerezanga eri different
soka n'agamba simanyi awangudde mwebale abantu abagenzeeyo naye ate ababadde batugamba bomu tusanze nga babadde batufera. Basically ngezaako okukonsidinga naye ate ntuukaawo ne binnema. Okay. Message y'omukulembeze yali egenderera okulabisa abategese abakkiriza ekivvulu ne kigenda mpaka almost ssaawa 9 ogw'ekiro ne kimenya buli tteeka nga tekifunye ku threat ebadde etambuzibwa eya bbomu ng'ate kiradde kirangibwa okumala ebbanga ne kikuŋŋaanya n'abantu abo bonna kyobola yagamba yabeebaza basisita be naye ne yeebaza nnyo abantu okujja mu bungi kyayambako okulabisa ababadde batambuza ekya bbomu threats. So the message was not so much in the congratulating abali nti yasanyuka nnyo n'ekyali kikolebwa naye message yakyo yali nnungi nnyo eri revolution ne threats ezibadde ziteekebwawo and that was its aim. Okay, Makango nsuubira at least omanyi nti nno sisobola kuvoola mukulembeze muwe ekitiibwa kingi nnyo era message yonna nagisoma nenjiddamu nenjitegeera nti nno conclusion ye yali ey'amaanyi okusinga introduction. Naye nga nzirayo we natandikidde mu introduction tetunnategeera ki kye twagala ne kye twagala tetunnakitegeera nga bannayuganda in general n'omuntu omulala yenna ayagaliza Uganda. Bw'olaba ebigenda maaso nga tuvudde ku NUP countrywide tour abantu be baali basharinga nali mpandiise message nga mpanvu naye ne ŋŋamba ne nteekamu obwongo kyotera okutusomesa ne nteekamu obwongo bwe nkiwandiika maybe bajja kundowooza bulala nange obusungu ne mbukakkanya kozi okuteekamu obwongo n'obusungu bwennyini olina okubukakkanya kozi zanga itself oba totaddeemu bwongo. Nali mpandiise bye tubadde tusharinga revolutionary messages ne tuziriplacinga n'ebbato y'omuntu omu ng'ate waliwo kye bayita bomb threats byonna tubibiseeko ne tusharinga ono yasinze. Basically president yabikola mu summary ya mirundi mingi because if I read a message I don't read it once. Byonna yabireeta n'agamba saagala kugamba nti gundi yasinze oba ono yasinze naye ate wansi n'ateekawo bye babadde bakibiki kiri kitya. President n'akola summary yakola summary y'ebintu byonna. So nze nkwebaza obusungu bw'olina kakkanyaamu naye ddamu otuyigirize levels cause ngaffe waliwo we tusukka ne tuva ne ku layini y'ekintu kye twagala. At least nali nsuubiranga munnankyukakyuka yalibuuziza bomb threats oba threats zaalazeewa. Okay, kakati lwaki teyabuuza bw'atyo? The difference is mu bantu. Oli is an artist, omuyiiya. Omanyi omuyiiya abeera n'engeri nnyingi nnyo gy'akonveyinga message. Kati gwe ocomprehendinga gwe kati oteekeddwa okunoonya. Okay, kati otegedde nti kino kye yali abuuza. Gwandikyagadde akibuuze bw'ati naye ate ye yakireetera mu foomu ndala ng'eriŋŋanga commenting obucommentings naye era still message esigala evuddeyo nti yeno. And that was it. Then okutambuza bbato y'omuntu omu nga bwe mwakikola. Ekyo kyenva olaba nti ge maanyi ga Katonda agali ku revolution yaffe. Ndi muvaayo ne
Katonda n'abaleetera ekibooleseza tya amubadde temunnaba. Yensonga lwaki olaba bwe mbadde ntandika ekintu kino mbagambye step esookerwako twagibuuka ng'eyo step si ndala era evunaanyizibwa ku ffe ffenna buli muntu individually okukwata obwongo bwo kwanza people power kye yajja nakyo kulibaleetinga bwongo bwo otegeere nti bwo tokkiriza muntu mulala buzanyiramu because bw'osala endalinga obwongo obwo n'obukkiriza omuntu omulala buzanyiramu you become a slave. Omusajja omu yatugamba ndi singa ogaana okuyamba obwongo bwo bukozesa gwe nannyini bwo ogenda kuwa omukisa abakozesa obwabwe okuzanyira mu bubwo. And exactly that is what we olwaleero Uganda yonna yajjudde mu bufere mu buli institution mulimu bufere. Njalo tunuulire genda mu madiini bannaddiini abakulu ab'amaanyi abafere bokka kati be batrendinga abatasobola kufera tasobola kubaawo oyo ye bamukuba mangu abatambulira ku ddiini gwe njagala oleeteyo pasita n'omu nga mu nsonga z'okusumba asinga pasita Male naye weebuuze ku Male nabali abalala ani atrendinga kubanga eggwanga kati society ya appreciating obufere mwagala subi mwagala babalimba mwagala banyumiikiriza mwagala byakujanjawaza. Ensonga lwaki ensonga ne bwebeera nkulu munoonyaamu slogans zitambula. Olwaleero tetusobola genda nagenda otunuulira bwe nti newoolaba nayimiriza revolution okugisomesa nagenda otunula nga speedi gye ntambudde mbalese kinene nnyo temusobola zitegeera one nga temunaba kulibaleetinga bwongo bwammwe. Omuntu ng'okyasobola okubeera heart broken because someone else mu revolution yakoze ekintu gundi ekyo kikuba obwongo bwo kyagaanye okununulwa era ekyo kyekinyiiziza ne ngamba naye abantu bano ne bw'onoogamba nti obayambe muli mu mbeera eri ey'omuntu okumala okukusobya najja n'akyusa bukyusa mu ttooni n'akuwoyawoya n'ogamba kati nkusonyiye tukkiriziganyiza era onjagala nnyo nga ne bino byakoze tabyetondedde wabula just kukyusa bukyusa mu ttooni mwayogerera ne bw'aba akozesa bivumu because at this time njagala ombulire mu bwongo obwo kiki ekiyinza okuwa gwe nga munnankyukakyuka eyategeera ky'oyagala nti okyayina n'obudde bw'osobola okwafoodinga okuwa okuwuliriza abaasala mu critical condition. I would listen to a person abadde ne Museveni ebbanga lyonna but a person akyukidde mu kaseera nga tuzuukusenga ffenna tulaba obuzibu bwe tulimu muganda wange mba sirina budde bwesobola kukuwa lwaki kubanga gwe ekisobyo wakikola otegedde n'okutegeera ekigendererwa ng'okimanyi tukaaba ssente ojja tugamba nagendayo lwakasente twali tunoonya ssente naye gwe olowooza lwaki tetugatta eddoboozi ffenna ne tukaabira wamu nga bannayuganda ne tukitegeeza dani gwe woonogamba nti nze kasita nfunako wempeweerera kubanga okuweweezaako abantu abamu eyo yensigo ya Museveni gye yakozesa okujja integrity mu society yaffe. Kati mbadde nsaba waliwo lines ndowooza omaze okukola nga videos 3 mbadde nsaba nziremu nzinyonyole abampuliriza. Wagamba tuli mu lutalo levo gye tutuuseeko ffe abali mu lutalo ffe ffennyini tetunalutegeera naye nga nakyemalira ye ate otera nakyo kisomesa naye juzi waddamu n'ogamba tuli mu lutalo n'okiddamu mu introduction zizo zonna n'oluyimba lwa pulezidenti yennyini lwe yayimba ng'olutalo luwedde. It is not a military war but it is a war. Nakyemalira yakimanyi nti nno agenda kuvaako yakitulaga yagenda ne mukuuma k'emberenge byonna ne yeprotectinga naye bannayuganda bennyini tebanategeera nti no bali mu lutalo bakyayina ekyejo bakyayina okujanjawaza bakyayina okusoosowaza
bakyayina buli kintu kyonna bamanyi nti no obulamu it is life as normal or as usual. Kyenyinza okuddamu buli munnayuganda yenna n'abasharinga bye basharinga stage zonna wadde wazisomesa zonna twazisukka we tuli ku stage 4 over 5. 5 lwaki ngamba 5 tuli ku kasolya nti no wekigwera atuwangula oba tumuwangula, era nga ngenda kati kulambika bulungi ne directives za poliisi zonna ezijja. Si poliisi ewandiika, bw'olabamu I will crush you, I will crush them, byonna nakyemalira yennyini yawandiika. Ebbaluwa zonna kati ezifuluma yazeewandiikira naye n'aziyisa mu poliisi okulaga nti tuli mu mateeka, naye ng'ate aga amateeka tegaliiwo ne webeera poliisi nayo si yaffe. Kye twagala okukyusa kyonna kirimu nti no ne poliisi si yaffe enanga si waffe. Simanyi oyo waliwo, simanyi Kasigazi, simanyi kagize katya Kasambalyanda oba biki, bonna si baffe. What do you expect? As expected, bwe baamala okulaba nti no ne we baatubba obululu ne we baagamba nti no tebasobola tulonda, bonna baalayira ne bagamba tetukulondangako. Nakyemalira yali asobola kukola ki? Kulaga ensi yonna nti no bagendera ku mateeka. Tugenda kiggusa tutya? Kuguguba. Wano stage gye tuliko, nkimanyi mukulu Makanga, I respect you, but that's not my point. My point is, stage gye tuliko tekyali esooka, tekyali yakubiri, tekyali yakusatu, maybe eyokuna n'eyokutaano awo we tuli, naye ng'ate tuli ku kasolya akamaliriza eno struggle. Naye bannayuganda bo bakulaga nti no baddayo maybe bali ku zero stage abasinga. I'm sorry to say, genda maaso, naye I'm sorry to say, wano we tutuuse wennyini wekigwera kuguguba. Okay, thank you very much. Manu, ne munnayuganda omulala yenna ataba. Ntera okubagamba nti tuli mu lutalo. Ffe ng'abali mu lutalo ffe tutakimanyi nti tuli mu lutalo. Naye nakyemalira amanye bulungi olutalo. Na buli siteegi gye luliko agitegeerera agitusinga okukimanya. Y'ensonga lwaki ye mwetegefu okukola ebyetaagisa mu kiseera ekyo okusobola okwetaasa siteegi z'olutalo. Naye baaliko tebannakimanya era tebakitegeeranga. Kyova olaba bangi nnyo bw'abanga azze okudiscouraging agamba mmwe munajjako mutya nakyemalira mu abatali basirikale mu abatali ki. Naye nga impact yaffe nga tetuli basirikale. Impact yaffe nga tetusibangayo muntu n'omu, nga tetukwatangako n'omu ne tumukuba muggo. Y'amaanyi to an extent nti atuuka n'okukola ebintu n'ayagala okubitimba ffe tube nga ffe tubikola. Ndowooza mwalaba ebyaba Mwesiga. Simanya y'ani oyo omwana ye yani Mwesige. Simanya Mwesige. Mwesigwa. Eyo Mwesigwa, whatever the thing it is. Owa kulayije oba kulimbaje. Kati ebyo byonna babikola naye nga bandyagadde ffe twandibadde tuba nga tubikola. Agumma kyekyo kye tubakubisa. Kati bakikomyawo kubanga Museveni mulungi mu warfare eno. Amanyi nti ekikuba omuntu ayandibadde akulwanyisa bwongo bwe, kubanga obwongo bwe bubala nti bukukuba n'obukyusa n'obulowoozesa nti ate ye yakubwa, ekyo kiba kimanyiza okukuyamba okumununula. Y'ensonga lwaki olaba olwaleero buli lwe muleeta ekintu ekimunyiga ekimwambula ng'akikyusa ng'akizza ku mmwe, ate nga olwo mmwe mufiiringa compelled okujja buli ddakiika okunnyonnyola abantu. Mwene embeera buli muntu akola kyakola ku mulabe we. Gwe bw'oba nga tubadde mu ringi nga tulwana, siyinza kubanga nkukuba ebikonde nga bw'onookaba nze nga nnyimiriza noonya bubonero.
bwembanga byenkuba bikukwata, it is up to you either bisala oba bigadinga oba komyawo naawe. Museveni is doing that constantly. Mu buli anga abalumbyemu sente aziteeka mu bivulu n'aziteeka kuba amawulire n'aziteeka kuba buno YouTube channel n'aziteeka mu balobbyist mu nsi z'ebweru n'aziteeka buli wamu n'aziteeka ne mu bibiina byammwe. Simba wakati awo era mu bbaluwa ku kyogambye ekya reverse psychology oba playing victim kye bayita gaslighting, yazze nanga n'agamba nti NUP yali etegese cameras mu kibaluwa kyabwe, yali etegese cameras. Allo ompulira? NUP yali etegese cameras mbu poliisi ebakwateko balage ensi yonna nti no poliisi eyina ekibi kye yakoze. Ekyo si kyeraliikirira nze we siina na kweraliikirira ekigambo kye ntera okwogera kiri kimu, bayidde tubatuusiza we twagala, gamba tugende mu maaso, era ninze pulezidenti ajje tugende mu maaso ne tuwaziza ffe. Awo nze wentuuse lwakubanga abantu muba attention ebintu byabo abasajja. Kamera tebangako kizibu kya Uganda yagiteekamu sente mmeka okuzinstallinga ku makubo. Here we have people volunteering bazitadde mu buli ango n'ez'omu makubo zitatuuka ng'ate mutandika kwetonda nti tubali tugenda kukola kikyamu. No, please, it is up to them for discussing ebyo baagala okudiscussinga, but you have to do what you are supposed to do. Muyina kulemerako ekyo kye muteekeddwa okukola nga mmwe, kubanga enwana yaffe ate si mulabe waffe yalina ogidescribinga. Kati awo omuntu wabuuliza abawanvu bangi muteekeko ne ku bampi. No. We choose how to fight. Mr. Makanga awo omuntu wabuuliza bw'oba ogenda kukola kikolobero lwaki ate oba oleeta kamera? Sifuddeyo nze gwe kyoyagala okulowooza kirowooze. Ekintu ekirala kye mulina okumanya, nabagamba konti no abantu bano bagamba nti baprofessionalizinga amagye gaffe simanya ne poliisi naki, but they are not professionals at all. Oli naakugamba nti enanga oba kulaije oli mwogezi w'amagye, ono mwogezi wa poliisi, n'omulala omwogezi w'ekibiina ekifuga eggwanga. Bagenda ku radio, bagenda ku TV, investigation ekyali on the way, n'atandika ogidiscussinga. Omanyako kaba kabonero kaki ng'ogyeko akenkukunala akalaga nti temuli professional, kabeera kabonero kakalaga nti temumanyina kyemuliko, temulinawo kyemulina, mulimba bulimbi bantu. Kubanga nze bwe mbeera ntegedde omuyeekero oba mutujjwa planning okutega bomu awantu, lwaki nzijja okumuyogera ku mawulire nsobole n'okulemesa awalala oluko olwandibadde kubanga omuyeekera yenna oba akulwanyiza obwongo bwe bujja kujja muba agambe wa loophole eno eri ludda wawa wenvudde abantu okutuuka okulaba obubonero bwange buno, n'asalawo n'akikyusaamu n'atereeza n'agenda mu maaso n'oluko olulala lw'otutegedde. Naye gwolanga era abasajja bateekateeka okuba bbamu egindi, bateeseteese egindi okusinziira ku investigation gye tulina. Teriyo professional force, teriyo intelligent force esobola kuvaayo ne disclosing information eri mu investigation eri ongoing. Tekibangayo era tekiriyo. Kyekintu ekikyasembyeyo kuba ekyekisiru, buli lwolaba enanga kulaije baani bonna aboogezi ba poliisi b'amagye baani bwe beetunuzaamu kamera, wala batunuzaamu kamera n'atandika okunnyonnyola bye bakola mu kunoonyereza kwabwe. Musemwayi yagudde ku lukwe era olukola betuneti era DMI simanya ani yagudde ku lukwe. Ekyo kitegeeza basiru abasembayo abali mu bintu ebyo n'oyo ababyogerera abamugwagwa. Okujjako ng'ogamba nti temulina intelligence emala, mugezaako kukanga mulabe alowooze nti mulina kye mukola.
naye ekyo kyekikyasembeyo okuba ekyekisiru era teriiyo muntu ali organized crime ategeera ayinza kutya force bwetyo ekera ku makya neyogera byeriko mu kunoonyereza nti okunoonyereza tuse eno kyekiriwo kino kyova olaba ebbanga lyabwe lyonna basobola bulungi okubulira investigation newe bagituusiza naye tebasobola kuvaayo na report because tebamu kati awo kati tuddeyo mu kusengejja okutuufu osooka n'obuuza wali olabyeko spokesperson wa Kibwetere wali olabyeko spokesperson wa ADF wali olabyeko spokesperson wa LRA ng'avuddeyo ku katambi konna at least n'akaweereza Al-Qaeda twali tumulabyeko Al-Shabaab twali tumulabyeko allow me mbadde nsaba allow me to qualify bwe tuba tetubalabangako ne motivation yaabwe tebagistatinganga naye waliwo abagitukolera waliwo abatukolera eyo narrative kati kanzije ku stage endala stage number agenda kubalala abantu abogezi b'ebibinja ebyo bonna obalaba bulijjo bw'oba onoonya omwogezi wa ADF omwogezi wa LRA noonya omwogezi wa UPDF abaja yazanya paati zonna kubanga solisangayo ttiimu ey'omupiira ng'erina kooki wa first 11 ne kooki w'aba substitutes kooki asigalayo omu yamanya nti kati ono azanya leero wano ono agenda kukola mwezino eddakiika ono agenda kukola kiri olw'okubanga zino subsidiaries zino proxy forces eza UPDF era omwogezi waazo asigala kulaije kati step number 2 waliwo oyogedde nti no okuprofessionalizing army it was personalizing era kyova olaba waliwo avaayo n'agamba my army because if it was a professional army it didn't become personal, it becomes professional. A professional army is unpartisan. Naye oli akugamba mutabani we ne muganda we ne mukazi we bonna bajja ne bakugamba my army. Basically time gye baasaba oba ompulira time gye baasaba time ya ku personalizing army not to professionalize it. Nze kyenjala tokutereezaamu mano. They did not personalize it. It was a personal from recruitment. Wabula okubagamba nti bagifudde UPDF kwali kuba sibagalanga kuba nti musobola okulisasulira ejje ly'omusajja mu butereevu nga temucomplaininga mulowooza mufacilitatinga ejje lyammwe. Kyova olaba nalyo ddungi nnyo mu bye likola. Terikolangako bintu okuggyako nga lituukiriza ebyo mukama waalyo by'ayagala. Bwe ngamba nti Uganda yakeerako ku makya neekwata abasirikale baayo nebatendeka nebaleeta neereeta Museveni nti kati gwe beera komanda waabwe. But it was Museveni who started up n'atandika ne byatandika nabo n'olwaleero bagenda ayongerezaako okuzimba. Yensonga lwaki ejje nga UPDF kubanga ejje bwe muba mulikuluutinga nambaazi zammwe zitandika initials zino zibeera zirina kye zitegeeza ekinnyonnyola ejje lyammwe force gye mulwaniramu ejje lyaffe by now lyandibadde nga ennamba z'abasirikale nga tutandise okufuna ennamba eziriko ezitandika ne UP oba UF
okitegeera naye abaffe bakyali ba resistance army n'olwaleero tufuna ba RS ba RO nebe bali ku ruuti ng'olwaleero n'abagenda okuddako enkya n'ab'omwaka ogujja bali ku ada ekitegeeza bakyagatta kuli lyejje lyoli lyajja nalyo bino ebyamwe yali parliament kukkiriza constitution erifudde eryamwe mu kulifandinga odifacilitatinga bakwata mu kofazi za ggwanga facilitating ejje ly'omuntu era nalyo limanyi lina kuma interests ze nga ye yensonga lwaki bw'ojja n'obagamba ate mulina kuba nani partisan bagamba ebyo tetubitegeerangako bwe babagirawo civic education bagiriplacinga na mukyaka doctrine nga olaba ez'abakomunisiti naaza abantu ku bwongo bateekemu ekigamba nti balina kukkiririza mu ggwe nga ggwe era kyekibeerawo buli agenze ekyankwanzi kyadda nakyo era oba Museveni akozesa amagini Katonda yamanyi naye teri agenda kyankwanzi nadda na bwongo bwe ekyo nkikiriza nnyo like big time kyankwanzi nadda na bwongo bwe babiyita brainwashing Ndowooza ensonga muziwulira buli munnayuganda alirwedde ali eager okulaba ku Uganda empya okulaba nga bannayuganda bafuna ku Uganda ey'emirembe Uganda eyeesimisa Uganda ffenna gye twayagalira era Uganda eneezimba gwe nange Uganda eneebeera ensi abaana baffe mwe banawangirira mwe banabeera obuvunaanyizibwa buli ku ffe buli omu alina okukola kyakola ng'akikolera awo waali tugenda okufuna ensi ennungi tugenda okufuna demokrasi okimemete tugenda okufuna eddembe tugenda okuba nga ekibamba abantu ekitta abantu ekitulugunya abantu ekibba ttaka ebikolobero ebyenjawulo ebikolebwa nga tebikyali mu ggwanga lyaffe singa tunaba twekwatiddemu kubanga amaanyi ogajja kuba gali mu ngalo zaffe gajja kuba mu mikono gyaffe nga tegali mu mikono gya muntu mulala kino nno okukikola buvunaanyizibwa bwaffe teriyo mulala era n'amawanga ge twegomba abo be tusiima bannaggwano abaakolamu abaakoledda be tuyaayanira okubaamu nabo waliwo akaseera akaaliwo nga bali mu revolution nga nabo balina okweyamba okutaasa ensi yaabwe era akaseera ako baakavaamu amawanga gaabwe gaatereera gaava mu mbeera nga ffe gye tulimu kati naffe kirina kutwala ffeffe kennyini nze naawe okulaba nga tulwana olutalo sematalo okulaba nga tulwana okufiira okukuuka ejjembe tutaasa ensi yaffe tutaasa eggwanga lyaffe Uganda tunakikola tutya tulina kukkiriza nti ddala wano ffe bannannyini nsi ffe bannyini mu ffe bannayuganda era ffe tulina okuba nga twagala Uganda ate ffe tulina okuba nga tulwanirira Uganda n'olwekyo ge maanyi tulina okuteekamu buli kyokola olina okukikola ng'okimanyi nti Uganda nsi yo ate ng'onogireka nga nsi nnungi Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe emirimu gino si myangu abamu giyinza obbamalamu amaanyi abamu bayinza okuggwamu essuubi nga baganda tekiganye kiruddewo kikoze kitya naye okukkiriza okujja okutukiipinga nga tugenda mu maaso ate nga tukimanyi nti tulina ekkatala ddene okutereeza ensi yaffe tewali byakulemererwa wabula tulina okulaba nga Uganda etereera evuka ensi eyannamaddala yo buli Kyagulanyi alina ebyo byakola era ye abitambuza bulungi kale naffe tulina okubaako ne yaffe byetukola ate nga tubitambuza bulungi ekiri mu kkooti y'ensi yonna essaawa yonna ebigambo biyinza okukyuka banka y'ensi yonna awo Mwami Museveni baamukwata ewaluma n'ebintu ebirala bingi kati nga ffe tulina okukozesa omukisa gwe tulina olwaleero okulaba nga tuguggyamu ekirungi Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba